naye yasinga okunyumira mutalo musajja Noah Mawaggali oyo Mawaggali yanzijukizaamu biri ebyabajulizi Mawaggali genda mpolampola Dennis nti omwami oyo nga bw'omulabye atukula wali emabega tulyoke tuve ku kkubo waliwo ettundira mu roundabout obuseka tugende eri kati law enforcement state council KCCA ne baga nti no mugende sayi nekkubo tunalikola mu maaso Mawaggali n'agamba osaaga naye erinnya eryo bannange ddaba bwakwata wa enforcement nga amusitudde agamba osaaga kati kengenzemu nebikako mu kitaba n'enfuuka obulala ojja kulaba bannowa Mawaggali kyekitegeeza kwolwo omukolo ogwo we nalabidde n'omusajja oli Isma Lubega ekibibi naye mbu yafuna dde omulimu mu KCC Isma Lubega takyakaaba omujjukira ku radios ng'agamba Isma Lubega ekibibi uyo ali mu kikofiira ekyeru oyo ali mu jaketi ekya black ali mu kikofiira ekyeru ekya KCC n'ebipande kuliko KCC mukulu yafuna dde omulimu ndowooza yasirika oba yali sitole ki ngambye oba yali sitole ki togamba ki sina byenjogeza saagala byafuzi no life kubanga birimu obulimba ennyo olaba oli agambye twebaza nnyo bannange ako ke katale ke twogerako ke kapya kali awo Busega ke babazimbidde abantu ke balina okugendamu naye baga nti ono y'omu kubadde bakaayana naye yenabikidde ngoba andabikire oba maama wa Meri naye ate yatuusa yatya mu katale naye jjajja wa Meri yabeera mu kitundu ekyo yenano amufaananyemu bakyala babadde bakaayana nnyo awo mutukolere ekkubo lyaffe nerooza ekkubo lyo likolebwe eyo muntu agerere bulungi ne parking ebeerewo bulungi parking eri katale waggulu naye ne bweru loole ziyinza obutasobola kugenda waggulu kati awo wansi nsi ekintu kiggwe happy birthday noza birthday no yancha omutiibwa ennyo Kadino Emmanuel Wamala enkya aweze emyaka 96 omutiibwa ennyo Cardinal Emmanuel Wamala oyo omukulu nga bw'omanyi yakulira eddiini yaffe mu ggwanga muno Cardinal yekka gwe tulina myaka 96 bannanga obuwangazi obukulu ali mu retirement home ye Ensambya enkya myaka 9 era Ssaabasumba Paul Ssemwogerere eggulo yagenzeeyo ko wali Ensambya ne basala ku keeki nga bwe beeteekerateekera bannange ekyo kikulu nnyo era nali nnyenga yali omukulu oyo naayisa etteeka olulatina ataluyise togenda mu kibiina kyakubiri era nenzira mu siniya wano olw'olulatini lwokka okitegedde alaba omuntu w'abantu nannyonnyola ensonga ezo naye nga bw'omanyi Roma lokuta causa finita Roma kyagamba toddamu era twakomplaininga era tuli basanyufu ssebo kubanga olulatini twalusoma luli kiina kyekinyamba teri kikulu nga kusoma lulimi lugwira ate Latin is the mother of all languages kaliza nyine ebintu byensoma nti ekyo kiva mu Latin ekigambo nga iti kya Lufaransa nenga kyava mu Latin kitegeeza an kalamu gye tuyite kalamu kya Latin kitegeeza kalamu mu Latin bakita kalamos mu Luganda tukita kalamu ambula kya Latin mu Luganda tukita kutambula ngulabire ddala Latin is the mother of all languages kati oba rich nnyo linguistic nga wasoma ebintu ng'ebyo so happy birthday our Cardinal one and only yesterday neera eggulo mu governor wabaddewo obukiiko bw'abannamawulire pate y'emu yokka ey'olukiiko yabaddewo eya $1 million pate era nga tugibajjukiza ennaku z'omwezi 2 Desemba mu governor oyo ali ku kkono ayogera n'akunkumula n'ennyenje bali bagamba lusiriza ntamu bayogera Bosa Gonzaga manager wa pate eyo ali wakati Joseph Wajjala dollar pate CEO is the ticket VIP mtwale jalo jokango fuka VIP yo swiping abali buka chi this one already entered chi you are right chi go and enjoy okulya n'okunywa ate yatuga nti kasitana achamuka open bar twasemba kira bakusema nejjukira wili nwaji wike eja aliwo kamu Kampala wayimbira woka mu governor tena pate yabasama ndala yonna okujja ko pate no toko kibemu awo tuze kubanjulira nti $1 million pate ekomyewo wabula tuze okubanjulira enteekateeka eza $1 million pate kubanga etuuse ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera wano wennyini mu club governor enjawulo eriwo olwaleero n'ennaku z'omwezi 2 y'ey'omuyimbi Fire Baby amanyiddwa nga Winnie Nwaji olwaleero taliiwo naye ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera naye wano wennyini ebintu bingi nnyo bye tugenda okulaba ku lunaku olwo
twabagamba nti miliyoni pate ezimu kukoba values zaffe gwe mutindo n'olwensonga abantu abanajja wano ng'ennaku z'omwezi 2 mugenda kulaba kyemubadde mu kyalo kyemubadde mu ludda okulaba ku pate zonna ezikolebwa wano mu Uganda oba ne mu club governor entimba twafunye omutimbi akyasinze mu Uganda n'emiriraano bamuyita Esther owa SC Events mujje tunyumirwe mujje mulabe ekikati twaleese winwaja atukuba omuziko ne wali mujje mulabe ebitaala omukyala agenda tutimbira mujje mulabe buli kimu ekipya mujje mutwale ku kaadi zino buli omwali twalenga ekijjukizo twazikoze buli kola akafaananyi ogenda n'ojjukiza akatwetusiba mwaletiyo. I think ekyokusuubira ffe mu myaka gyonna egiyise sirowooza nti waaliwo abaddewo naye kaabu obaddewo eggwanga limu. So ekyomutindo is a part of us kijja natural from security to ebintu ebikolebwa wano tujjanga ebyaffe bya detail tukatuludde mu business. So patrons baffe n'abantu bonna ekyokusuubira standard yo bagimanyi bibeera birungi byerere from areas zonna. $1 million pate bwe tukola pate tubadde tutambulira nnyo mu vacuums of charity nga tuyamba abantu abali vulnerable ababadde batugoberera muze mu kiraba mu covid twasiibula bannamawulire abasiraamu twagenda mu ddwaliro enaggulu ne tuwaayo ebintu ebikozesebwa mu bakyala abazaala ebintu bingi nnyo ne twagenda ekikiika ne tuyamba abaana abalina ekitone ky'omupiira ne tubawa kits z'omupiira ebintu bingi nnyo bye tukola era tetwakoma ku ebyo era neno pate bweneggwa tulina okutuukiriza slogani yaffe kye tusaba bannayuganda bajje mu bungi babere part of our cause kubanga ffe bwe tukola pate ne mutuwagira tetubulawo bubuzi tetusaanawo busaanyi era bye tukalamuze mu biraba era tujja genda mu maaso nga tubalaga biki ebiba bikoleddwa after party. Olina kyotawulidde obitegedde bulungi gaye pate eriemu yokka ate it's gonna be next week Tuesday nga abiri governor mitwalo 5 gyokka ebyawo bimanyi security clear. Mpozi n'omwana Spice tumukutteko nga 13 January cricket over era tugenda jijjuza febukedde mpozi katukulekere abantu abachakala already Christmas mood yatandise dda abamu bachakala bambi abantu balina ssente naye abamu naye abachakala tebalina nnyo naye beevumiriza just to be happy gwate omunayi n'okola ki life is what you make it kaakati bano abakulu ogenda kubalaba nga bali mu happy boys beerera mu kukka kino nga ibbo bazijja luddawa tobula era babaayo mu working days n'olunaku lwaffe $1 pate luliyo ku Tuesday tisa working day December taliiko ki mwezi guba gw'amasanyu omwana wa Yesu Kristo azaaliddwa obudde bwa Adventus ekyo nno kyalula kitegeeza obudde obw'amatuuka kale kamasiibule nsigadde Josephat Sseguya president wa Olugambo betukola na mwenna mwebale. Olugambo mu kyenkya buli muntu golaba ng'ekizimbe kye kiddukire ku sipiidi ebizimbisibwa abijja ku SH Family Hardware. H Family Hardware basange ku Hoima Road Wakiso ku Kitta ku district oba bakubireko ku lw'ebizimbisibwa ebirungi ku bbeeyi ennungi. Okama n'ayamba health drink kyekyokunywa ekyeddekende ekinywebwa buli omu.